نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنار العقول بنور القرآن وأزال عنها غشاها، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية وأزكاها، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بقرآن كالشمس في ضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن سار على هديه واهتدى بهداه سار في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها. وبعد، فيا أعزائي في الله، أوصيكم بتقوى الله كما يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد ما تنقلنا من جمجه قسقل قتن ونواشتي والله نينكو تسمد به أبلم bakadde bange ab'ebitiibwa, muganda wange ndaba mpuliriza, abanga atuwadde byatuwadde byonna Allah, atuwadde byonna mu bulamu bye twetaaga Allah, ebyengera bye ebyebbeeyi gye tuli, nzaani gwani gwakyalese ku nsi Allah nga banene mu bitiibwa byabwe abatutte, nzaani gwani gwakyalekedde obusiraamu Allah nga banene mu bitiibwa byabwe mu ssente zaabwe abo bammye, abange gwani nzaani gwakyawadde okumutegeera Allah nga bamulabako mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tebabitegeera, abange fuba nnyo ebyengera byonna byazza kuwa Allah, tuula wansi omwebaze, tunula kuba kwetoolodde, ddala oyina ekyenkizo kwabo Allah be yatwala, tunula mu famireyo, ddala oyina ekyenkizo okubanga Allah akutadde ku ddaala kwakutadde abalala kye batalina, abange byonna bituwa Allah. Mukadde wange ndaba mpuliriza, abituwa ye Allah, nnyini byo ye Allah, akaseera konna wabyagalira asobola obbitwala, byonna byengera bye Allah bikkakatako nga bwe binkakatako. Mukadde wange ndaba mpuliriza, faayo nnyo, tuula wansi, byonna byazza kuwa Allah, mwebaze mwebaze, leka kubikomye ku mumwa, nkwebaza Allah alhamdulillah, nedda kola byonna ebitegeeza okwebazaako Allah ku bulamu bwakuwadde, abange ddala bitegeeza okwebazaako Allah mu bulamu bwakyakuwadde ng'okola byakugaana,
abange ddala bitegeeza okwebazaako Allah ku nsimbi gyakwazise ng'ozisaasaanyiza mu makubo agatali gaazo, abanga tuwadde ebyengera bye Allah, kyengera bulamu kya bbeeyi akyakikuwadde Allah, be yatwala tebagenda kwebaka, be yatwala tebagenda kukola, yabatwala Allah bamusisinkane. Nabwe kityo nze naawe biteeke mu bwongo bwo, kaali kaseera kaabwe nga bwe kagenda okutuuka akako. Toyinza kubasisinkanayo nga akaseera ko tekannatuuka. Bw'atyo Allah fa'aalun lima yurid, akola nga bw'aba yagadde. La yus'al amma yaf'al, teriyo kakiiko konna kamutuuza mmubuuza ku ebyo by'aba akoze, takalina. Ababuuzibwa ku byonna bye tuba tukoze fe abatonde, ebyo byonna Allah yaqulu li shay kun fayakun, agamba bwa nti kino kibe ne kibwa. Abanga oyo ye Allah, okuba nti tannakutwala tikitegeeza bwa bbeeyi bwo mu maaso ge, nedda si bwe kiri. Abange baatutte tugambe nti babadde wansi, waggwe gwaleseewo, abatutte Allah nga mu nsimbi zaabwe bali waggulu ku ggwe. Abanga abatutte Allah nga mu bitiibwa toyina kkoota yaabwe bye babadde nabyo. Abatutte Allah mu bufuzi bwabwe nga tosuubira na kubutuukamu. Bw'atyo Allah la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun wa likulli ummah ajal, buli mulembe gwina akaseera akagere. Buli mwanadamu yenna ladayka ajalun musamma, wina akaseera akagere. Abange nga tannakatuusa Allah, ekiseera kyo nga tekinnatuuka, fuba mu bulamu bw'akyakuwadde Allah obukozese nga Allah tannakutwala. Njagadde mu kimu nti atuwa byatuwa Allah, tula wansi wanga yakadde, mwebaze Allah tabaraka wa ta'ala. Kola byonna ebiraga okwebazaako Allah ku byonna byazaakuwa. Kola okwebazaako Allah ku byonna byazaakuwa. Kubanga lwaki la in shakartum la azidannakum. Nzirako okusayida omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ebyengera n'emirembe bibeere gyali. Mukadde wange ndaba mpuliriza, oyo yali mpagiruwaga okuyimirirawo kw'eddiini eno. Yafaayo nnyo eddiini ya Allah ebe waggulu. Kyennaku mu by'ennaku okuluzibya olunaku nga tomusaaliddeeko sallallahu alayhi wa sallam. Bw'abanga yatuusa ogenda kulagawo kiggwe kyogenda olaga Allahwo. So tufeeyo tugenda omusisinkana Allah nga ddala tulinawo kye tulaga mu maaso ge. Ensonga eri emu nze naawe, lima lwaki yatutonda Allah, likay na'buduha, kumusinza Allah jalla jalaaluhu, kutegeera nsonga mu nsonga eyatutonza nga nayo ey'okutegeera Allah jalla jalaaluhu, ey'okutegeera Allah waffe buvunaanyizibwa ki bw'olina era buvunaanyizibwa ki bwe nnina mu kubeerawo kwange oba mu kubeerawo kwo ku nsi. Abanga obuvunaanyizibwa bwange naawe buliwa?
vunanyizibwa bwange naawe buliwa yensonga lwaki Allah tutonze kutegeera buvunanyizibwa bwange na bubwo mu kaseera Allah kakyakuwadde naye obuvunanyizibwa obukulu mu buvunanyizibwa bwonna bw'olina kumutegeera Allah yensonga enkulu kubanga yenna mutegedde birala byonna byanguwa bino mbikakasa nga bitukakasa Allah yenna ategeera Allah ebirala byonna byanguwa kubanga lwaki nyini kola programs zonna byonaaba mu duniya nekyonaabeera na buli ki ebbanga lyomalanga omutegedde nkukakasa akhil karim tewali nsonga yonna egenda kukaluubiriza mu bulamu buno n'obwoluvannyuma kubanga lwaki omutegedde nnyini nsi ye Allah tabaraka wa ta'ala yensonga enkulu so bakadde bange ab'ebitiibwa mu bufunze tugenda kwejjukanya tugenda kutunuulira ku nsonga ssatu nga yenna eyandyetaaze halawata al-ibada okufuna obuwoomi bwa ibadaati zonna zajja akola am ladhata al-ibada okufuna ekiwoomereze kya ibada bwe bassola baga nti njisadde haqiqatan ekuwoomedde bwe kuba kusoma Qur'an al-Karim n'okakasiza ddala nti kitabullah nkisomye manya yitibwa Imam Ahmad ibn Harab yayogera ebigambo bino kutugenda otambuliza omulamwa gwaffe nga yenna ayagala okufuna obuwoomerevu oba ekiwoomereze kya ibada mu ibadaati zojja okola ensonga zino osaanidde ozeekwateko mu mbeera eriwa tuyinza okuwangaala obulamu bwonna bw'omaze ku duniya ng'osaala ng'otendereza Allah mu buli mbeera yonna naye nga tofunangako buwoomu bwa ibada mu ibadaati zojja okola kakati njagala owuliriza ebigambo bya Imam Ahmad ibn Harab bye yayogera ofunemu ekyokuyiga nfunemu ekyokuyiga mu bufunze yaga nti abadtu llah 50 sana wuliriza yaga nti abadtu llah nasinza Allah 50 sana miaka ago 5 Imam Ahmad ibn Harab yaga nti abadtu llah 50 sana yasinza Allah 50 sana emyaka ago myaka 5 kati njagala wusse mu kifaananyi ekyo osinzizza Allah ku myaka gy'olina omusinzizza Allah mu myaka gy'olina wulira kye yazzaako yaga ta'abbadtu llah nasinza Allah 50 sana emyaka 5 naye mu by'ennaku ebinakuwaza wuliriza mukadde wange ow'ekitiibwa yaga nti fama wajadtu halawata al-ibada mu myaka 5 gye namusinzaamu Allah fama wajadtu saafunayo halawata al-ibada halawa yani ladha saafunayo kiwoomerevu oba kiwoomereze kya ibada yonna mu myaka 5 gye namusinzaamu Allah ajiba asinza Allah 50 sana emyaka 5 naye oluvannyuma lw'okumusinza emyaka 5 bino bye bigambo bye yazzaako era nti nafaayo
byonna ebyetaagisibwa okukola ebitegeeza Allah n'embikola nga bwe kisoboka erinze naawe okukola byonna ebyetaagisa Allah wo wallahi n'obikola mu myaka gyonna negamba nti oluvannyuma lw'okusinza Allah 50 sana emyaka 5 fama wajadtu halawata al-ibada safuna ku buwomerevu bwa ibada yonna hatta taraktu 3 ashya okutuusa bwe naleka ebintu bisatu kitegeeza nti yenna eyeetaaga okufuna obuwoomerevu bwa ibada yonna bisatu bireke bisatu biveeko ogenda kukola ibada mu ibadati za Allah nga ddala okakasa okola ibada bweba swala nage ng'okakasa ddala nti eno gyensaala ndine Allah wange kam minna bameka nga bwe tuba tuli mu swala ate tugiteekamu businesses ez'enjawulo ogenda ogimaliriza ng'ogiggalawo na solution ya bizinesi yo bw'enaatambula bwe tutyo bwe tusaala n'ovaawo n'ogenda ate okwasaganya bizinesi zo abange kino oba osadde kiki oba osadde kiki Qur'ani tetukyasoma nsome tetukyasoma nsome ate oba olaba tuzifunira na budde dolaba nga toyina byakukola ega nti nedda kansome ku kitabo kya Allah naye okukisoma kwakyo tetukyasoma kisome tunywa kinywe manye omubaka sallallahu alayhi wasallam yagaa nti yakhruju aqwamu min ummati binja bugenda kufuluma mu kibiina kyange naye nga yashrabuna alquran kashurbihim allaban nga qur'ani tebasoma nsome bal yashrabuna alquran kashurbihim allaban nga qur'ani banywa nywe nga bamanywa amaki amata yani yasluqunahu bi alsinatihim nga qur'ani bagisoma nga mukuyita kwayo ku nnimi zaabwe nga bighayri tadabburi limaanihi ng'omuntu tayinza kufumiitiriza ku ki kyasoma bal asoma buki busomi bituufu si bituufu bwati abanga olwoba osoma qur'ani alladhina ataynahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi aba basoma qur'ani alkarim bagisoma haqqa tilawatihi nga bwe yakka ورتل القرآن ترتيلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بجانب الله تلقى أنت بوبتو يتدمون بيريو ربوسم القرآن شيخ ابن الجزري رحمة الله عليه يقول أنت من لم يصحح القرآن آثم yennaata longoosa nsoma ya qur'ani athimun abazzizza ogwannagguma okukuba musango kubanga qur'ani tusoma nsome mu nsoma eteekeddwa gisomamu nga ntuufu abanga olitegeera ddi nti nsoma kati qur'ani alkarim gyensoma tikati eno ibaada gyendiko nti ddala mpulira nkola ibaada so byebigambo bye Imam Ahmad ibn Harab yagaa nti abadtu llah amala okusinza Allah 50 sana emyaka gye yamusinza 5 ng'okubisaamu ku gy'olina bakadde bange ab'ebitiibwa mu byennaku yagaa nti fama wajad saafuna halawata al-ibada buwomerevu bwa ibada yonna mu ibadaati ze najja nkola mu myaka ameka 5 la ilaha illa Allah yagaa nti hatta taraktu 3 ashya okutuusa bwe naleka ebintu bisatu kitegeeza nti amala okuzuula mu bbanga lyonna
liyasinzaamu Allah nga tafunye buwoomerevu bwa ibaada yonna mu ibaadaati zajja akola n'aleka ebintu nga bwe kikkakatako nze naawe. Kaakati bitegeere kuva na leero nti oyinza okubeerawo obulamu bwonna bw'owangaala ku dduniya n'okola byonna by'okola. So mu mbeera efaanaganako bw'etyo, imaamu amala okusinza Allah emyaka gye yamusinzaamu n'atafuna ladha kiwoomerevu kya ibaada yonna, n'asalawo aleka ebintu bisatu. Nga mukadde wange ow'ekitiibwa, bakadde bange ab'ebitiibwa, muganda wange ndaba mpuliriza, bino ng'olina naawe kubyekwatako, kubanga biyinza okuba eby'ennaku nga bwe byali eby'ennaku ku ye. Emyaka gy'olina gy'owangadde ku dduniya ng'ozze okola byonna by'okola, naye nga haqiqatan toyina by'okoleddemu. Imaamu atutegeeza bw'amala okusinza Allah 50 sana, emyaka 5, n'atafuna buwoomerevu bwa ibaada yonna paka bwe yaleka ebintu bisatu. Ekisooka mu kyo yagaa nti taraktu rida nnaas hatta qaddartu an atakallam bilhaq. Wuliriza ensonga eno. Yagaa nti naleka kye bayita kusiimisa mwanadamu. Taraktu, naleka kye bayita kusiimisa muntu. Hatta qaddartu an atakallam bilhaq, okutuusa bwe nategeera ayina okusiimisibwa, okutuusa bwe nategeera kiki ekirina okwogerwa mu mbeera yakyo entuufu. Abanga ani alina okusiimisibwa mu byonna bye twogera, mu byonna bye tukola, mu buli mbeera yonna. Tuleke kubeesingira nnyo ku bantu. Abange byonna oyinza obikola mu mbeera yonna gy'obikolamu, naye ng'ensonga yakwagala bantu bamatire. Bino mbikkakasa ate era nga bye bituufu. Allah bye yatukakasa nabyo. Toyina mbeera yonna gy'ogenda kukolera mwanadamu asime. Bino abitenda muddu we Allah. Bino Allah abitenda baddu be. Omwanadamu kuva dda ne gye bujja mutomi, ne bw'omuwa ebyenkana bitya, wa innahu ala dhalika la shahid, ku kyo eky'obutomi bwe mujulizi. Kitegeeza ki? Nti toyina by'ogenda mumukolera, akhil karim, toyina by'ogenda kukolera mwanadamu, toyina by'ogenda mumuwa bimusiimise, kubanga li rabbihi lakanud, eri Allah we mutomi. Bitendo Allah bitenda n'abaddu be, abaddu eri Allah waabwe batomi. Ku nsonga eyo yennyini bajulizi mu butomi bwabwe. Falida n'ogenda bakolera kiggwe ng'omuntu munnaabwe okubasiimisa. Abange byonna bye tukola bwe kuba kuwaayo, tuwaayo kusiimisa Allah. Bwe kuba kusaala, tusaala kusiimisa yatutonda Allah. Abange bwe kuba kusoma Qur'an, tugisoma naye nga tugisoma tusiime Allah. Kitegeeza nti ibaadaati zonna ze tujja tukola tubikolera ani? Jalla jalaaluhu atusiime. Bwe gaba mazima, wa qulil haqqu min rabbikum, mazima googerwa okuva eri Allah.
faman shaa falyu'min byebinyumidde bakkirize waman shaa falyakfur abawulira nga tebabyagala tebibanyumidde mu kuwulira kwabwe falyakfur babigane naye ng'ekikulu obikoze byonna khalisallah kumusimisa Allah tabaraka wa taala. So yenna ayagala okufuna obuwoomerevu bwa ibaada mu ibaadaati zajja akola kigambo kye tuyita kusiimisa mwanadamu okiteekanga ebbali kubanga toyina by'ogenda kukola kusiimisa abdun min ibadihi tukiriyo. Mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atutegeeza ti law kaana libni adam singa omwana adamu waadiyan min dhahab aweebwa ebiyumba bibiri nga bijjudde zaabu la ahabba an yakuna lahu thalith bibiri bikuweereddwa naye nga byonna ekyokulabirako ekyangu mujjuddemu sente zaffe ez'e Uganda 5 naye ebiyumba bimeka naye ku butomi bw'omwana adamu mbaka yagala kikujjirayo kitegeere ga nti la ahabba an yakuna lahu thalith mu butomi bwe yeegomba nnyo at least n'ekyokusatu bakimuwe. Abanga ndaba mpuliriza komekkerero ya hadithu mbaka sallallahu alayhi wa sallam atutegeeza wala yamla'u fahu illa turab terikiyinza kukkusa mwana adamu okujjako ettaka kitegeeza nti gwe toyina by'ogenda kukola byonna by'okola fubanga nnyo abange tukola tusiime Allah tetulina gwe tukolera mulala byonna bye tujja tukola tubikola tusiime Allah tuleka yenna gwe kanaatanda n'akola byonna byakola naye ng'abikola rida nnas kusanyusa bantu. Baka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatutegeeza ebigambo bino man iltamasa rida nnasi bisakhti llah yenna asalawo okukola byakola nga rida nnasi bisanyusa bantu bisakhti llah nga binyiiza Allah yagamba mbaka nti sakhita Allahu an Allah musunguwalira miskin naddawo obusungu bwe Allah oli busobola gwe bw'abanga akutadde mbaddu be basunguwalidde nkukakasa tojja busobola. So yenna akola byakola nga rida nnasi bisakhti llah abikola kusanyusa bantu mu mbeera y'okunyiiza Allah yagamba mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ti wakitiibwa Allah amunyiigira wa askhata alayhi nnas n'akakana abantu lwambe bannaffe. Naye ku nkomerero ensobi ebeemu bino byonna ebirungi bye tuzze tukola ne bisangulawo olw'ensobi gy'okoze n'esangulawo ebirungi bino byonna. Lwaki mbeera ya kukola byonna by'okola ng'osanyusa bantu abanga alina okusiimisibwa ye Allah. Buli wonaakola byonna by'okola nga bisiimisa Allah yadde abantu babitamwa. Yagamba nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti radiyallahu anhu yenna akola ekyo naye ng'akikoze kusiimisa Allah radiyallahu anhu musiima wa arda alayhi nnas n'abantu n'abakaka lwampaka okusiima. So Imam Ahmad ibn Harab amala okusinza Allah 50 sana emyaka 5 n'atafuna buwoomerevu bwa ibaada yonna mu myaka gye mwoli alina okusiimisibwa ye Allah mu bufuzi mwolimu alina okusiimisibwa ye muzibo yenna banna yasiimisibwa ye Allah. Man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun
waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humu dhalimun. Abange mu buli bantu kubalaba tuka mu masjidi imamu akulabe nti Alhaji Gundi atuuse, Haji Gundi Alhaji Gundi yatuwaddeyo 10. La si enkola entuufu zituwe naye kakasiza ddala oziwaayo liman khalisallah, ensonga enkulu. So mu mbeera efaanaganako bwetu yenna ayagala ensonga ey'okubiri imaamu gye yaleka luvannyuma lw'okusinza Allah emyaka gyonna gye yamusinza n'atafuna buwoomerevu bwa ibaada yonna mu ibaadaati ze yajja akola mu myaka 5, yagamba nti taraktu, naleka suhbatu lfasiqin, emikwano emyononefu, hatta wajadtu suhbatu salihin, paka bwennafuna emikwano emirongofu. Kukubiriza mukadde wange ndaba mpuliriza, abange emikwano gy'omukkiriza giyina kuba mikwano nga ddala gusaanidde. Lwaki omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam atutegeeza ebigambo bye, yagamba nti almaru, buli muntu yenna ala diini khalilihi, atambulira ku mpisa za mukwano gwe. falyanzur ahadukum man yukhalil, nga tonnafuula gw'ofudde mukwano gwo. bitukubirizibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tunuulira ebisaanyizo bye oba ddala bisaanidde okuba nga ajja mu bulamu bwo. Abange yenna atannafuula gw'afudde mukwano gwe, tunuulira oba ddala byalina obukwakkulizo ddala busaanidde okuba nti butuuka mu sseerifuuka okuba nti omusembeza wa ku lusegere lwo. Kubanga nsonga mu nsonga omwana Adamu gy'agenda okukaabirako yawma alqiyama, ya wailata laitani, bino bigambo bye Allah bitutegeeza mu suratu Furqan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Oyo mwana Adamu genda kutuuka okwejjusa yawma alqiyama, abange nga zinsanze lam attakhidh, singa saafuula fulanan khalila, gundi oyo mukwano gwange, naye ng'ensonga emu jawa, laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, abange yanzija ku by'okutegeera Allah oluvannyuma lw'okumuteeka mu bulamu bwange, oluvannyuma lw'okumusembeza ku lusegere lwange. Abange emikwano egitalina gye gikwongerako ku ddiini ya Allah, si mu mbeera y'okuba nti tuteekawo embeera embi, bal gigendeko mpola. Omukkiriza yenna mu bulamu bwe emikwano gy'alina okusembeza nga ddala akakasa giyina gye gyongera ku mbeera y'okutegeera Allah we, oyo ye mukkiriza. So nti Imaamu Ahmad bin Harab amala okusinza Allah mu myaka gye yamusinzaamu 5, n'atafuna ladha, halawa, kiwoomerevu oba kiwoomereze kya ibaada yonna mu ibaadaati ze yajja akola mu myaka 5, yaleka kigambo kuba na mikwano emyononefu paka we yatuuka ku mikwano emirongofu. Nabwe kityo nkukubiriza muganda wange ndaba mpuliriza, bakadde bange ab'ebitiibwa, abange emikwano girina okuba mu bulamu bwo, oleme kwejjusa mu kaseera ak'oluvannyuma nga ddala gisaanidde, kubanga gikola kinene nnyo mu kuyimirirawo kw'eddiini yo. Tuleme kuteeka mikwano ddala ng'olabira ddala tewali kyogenda kwongerwako oluvannyuma lw'okufuna oyo gw'ofunye okujja mu bulamu bwo. Lwaki okikola? Abange bashuyuuka ab'ebitiibwa weebali, lwaki si gye mikwano gye egy'oku lusegere?
abange baalimu weebali lwaki sije mikwano gyo egy'okulusegere abange abalina okukwongerako ku kitabo kye Allah weebali lwaki sije mikwano gyo egy'okulusegere notuuka okusaala essola nga fe wallahi ne gy'osadde tetuyinza giteeka mu biti by'essola kubanga lwaki ng'ebisomerwamu tobimanyi olwo oba osadde abanga oba tosadde Al-Fatiha ekusumbuyidde ebbanga ku myaka gy'olina 32 45 tetereranga osuubirani agenda ogitereeza mu mikwano gyo gy'olina abange tukwana emikwano emirungi omukkiriza yenna akwana mukkiriza munneewe gwe mukwano gwasembeza ku lusegere kubanga lwaki amanyi nti essaawa yonna bwe bansobye ekoleddwa bwe kuba kuseerera mu mbeera emu oba endala ayina waasobola omumutereeza oyinaani gw'okakasiza ddala nti bwe bansobye esobola okutereezebwa naawe kennyini bw'obanga munno wayina ensobi ddala osobola ogitereeza naye mwenna ne mwegwako nga ddala mwenna muli birwadde of which nti teri agenda kujjanjaba munne ku bulwadde bwe so bakadde bange ab'ebitiibwa yenna ayagala okufuna obuwoomerezi bwa ibaada mu ibaadaati zajja akola kwana emikwano emirongofu kubanga lwaki mu mikwano egyo mwe tugenda okufuna abaddu be Allah abanaakutuuza wansi nti abange Kulaani ensomebwa bweti muganda wange tutereeze ogenda mumujjawo oyo nga si mukwano mulungi gwe wasembeza ogenda kujjawo agenda okukutegeeza nti muganda wange kino Allah yakigaana tetukikola nga tewamusembeza ku lusegerewo abanga ogenda mumujjawa yenna nakutegeeza ku nsonga ezitegeeza Allahwo na buli kimu kyonna kye yatuziiza Allah nga tobasembeza wabula nga oyina bewasembeza bokakasa mwe mudiiringa mu bintu mutali faida bikunyumira so mukadde wange ndaba mpuliriza abange tukwana emikwano emirongofu anaasobola okukutuuza mutegeere essola butya bwesaalibwa muganda wange ndaba mpuliriza kwana omukwano omulongoofu anaasobola okukutuuza mutereeze ensobi eziri mu Qur'an al-Karim kwana omukwano omulongoofu anaasobola okukutuuza akutegeeza amateeka ge Allah bonaaba tofunye oyo nkukakasa bino oyinza okuseerera mu nseerera embi egenda okukutuusa ate mu budde obubi so buli yenna ayagala okufuna halawata al-ibaada obuwoomerevu bwa ibaada yonna gy'okola mu bulamu bw'owangaala mu myaka Allah gy'akyakuwadde kigambo kusiimisa muntu sooka okireke otegeera alina okusiimisibwa bwe guba mukwano kwana emikwano nga ddala gitegeeza okuba mu bulamu bwo nga tonnafuula yenna gw'ofudde mukwano gwo tunuulira ebisaanyizo bye oba bisaanidde okuba nti ddala bijja mu ebyo ebirina okuba nti omusembeza ku lusegere lwo ensonga eyokusatu imaamu gyatutegeeza oluvannyuma lw'okusinza Allah 50 sana emyaka 5 n'atafuna buwoomerevu bwa ibaada yonna okutuusa bwe yaleka ebintu bino bisatu twagala ekisooka mu kyo kusiimisa bange n'otegeera alina okusiimisibwa mu buli mbeera yonna kyakubiri mikwano mirongoofu egitalina gye kikwongerako ku ddiini ye Allah n'ogisembezako mu kifo ekyokubiri
bal nomakinga sure nti egibeera mu kifo ekisooka ddala giina gikuyambako mu mbeera y'okutegeera Allaho ne mu mbeera y'okuteeka eddiini yo kuleveddako. Ekyokubiri, imaamu atutegeeza nti taraktu, naleka halawata dduniya. Bino bye bisinga okutusumbuwa mu bulamu buno. Titujja ne tulowooza nti obulamu tetuyinaayo obulamu bwa luvannyuma, ne tukola byonna bye tukola ng'abagenda okuwangaalira ku nsi daiman. Abange bino Allah yabituteerako, naye nga byamasanyu ga nsi na byakwewunda byayo. Sheikh yagamba nti taraktu, naleka halawata dduniya, obuwoomerevu bw'edduniya eno, hatta wajadtu halawata al-akhira, paka we nafuna obuwoomerevu bw'enkomerero. Kitegeeza ki? Nti kuno oliko kaseera, bakadde bange ab'ebitiibwa, kuno oliko kaseera, naye mu kaseera ako koolina osaanidde okakozese mu nkozesa entuufu. Lwaki? Yawmun min al ayyam, ogenda musisinkana Allah. Obulamu bwe tulimu si bwa lubeerera. Abange singa bwali bwa lubeerera, singa batukulembera tubalabako. Naye ekibuuzo kidde eri nze naawe, essaawa zino baliwa? Abange mu bitiibwa byabwe baliwa? Mu nsimbi Allah ze yabaazika baliwa? Mu bufuzi bwabwe baliwa? Abange gwe mulevu gy'olimu olina ekyamaanyi nnyo ky'okakasiza ddala nti kisukkulumu ku bali Allah be yatwala. Amugamba mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nti innaka mayitun, Muhammad oli waakufa, wa innahum mayitun. Kitegeeza nti atukulembedde mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yamusoosa Allah okukakasa ensonga. Yali asinga okwagalwa mu maaso ge Allah, kyekitonde ekisinga okwagalwa mu maaso ge. Bw'abanga asoose n'akikulembeza, nze naawe gwani era kikuwaaki nti okyayinayo obulamu bw'ogenda okuwangaala daiman. Abange be tulimu tubirimu kaseera, bwe biba bitiibwa bya kaseera, bwe ziba ssente za kaseera, bwe buba bulamu bwa kaseera. So bireke tumalamu bitujje ku eyatutonda Allah, tumwerabire Allah, twerabire ensonga eyatutonza. Yenna ajaagala enkomerero ennungi wano wayina okukolera. Lwaki? Alyawmu amalun bila hisab, olwaleero okukola ewatali kubalibwa. Gada enkeera hisabun bila amalin, Allah agenda kutubala ewatali kukola. Yenna alimusisinkana Allah ng'ebisaanyizo by'okuba nti ayina obbitwala, shahada gy'alina okutwala mu maaso ge, nga grade mweri ddala tenyuma. Nkukakasa bino, waman yabtaghi ghayra al-islami diina falan yuqbala min wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Abange edduniya ekumenyera bwereere. Bino byonna bye tulina bikuŋŋaanira mu ssande ezo sajja, kyalo ezo togenda kusukkawo, teri agenda kukuziika na nsimbi zo. Bino mbikakasa. Kitegeeza nti obulamu bwe tulimu bufunda, naye omugezi mu bagezi yasaanidde okukolera mu bulamu buno. Omugezi mu bagezi, man arda khaliqah qabla an yalqah. Ebikulu byakusiimisa yakutonda Allah nga tonnamusisinkana, naye ogenda mumusiimisa otya ng'ebitegeeza okumusiimisa obikola oba obiyita bbali.
abange byonna bye tulaba kuno halawata dunya, bino byonna bye tulaba byakwewunda, masanyu, binyumo bya kuno. Kyakubiri, akaseera bwe kaliba katuuse, kullu shay'in halikun illa wajha, buli kyonna kyakuzikirira okujjako ekyenyi kye Allah. Kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbik dhul jalali wal ikram. So mukadde koolina yenna ayagala okunyumirwa n'okufuna obuwomerevu bwa ibaada zojja okola, bitegeere nti obulamu bw'olimu obulimu kaseera. Obulamu bw'olimu obulimu kaseera. Imaamu al-Qurtubi yawa ensonga nnya lima Allah azza wa jal shabbaha hadhihi ad-dunya bilma, yafaananya obulamu buno bwe tutambuliramu ng'amazzi. Naye mu nsonga ezo njagaddemu emu, yagamba nti li anna alma, lwa nsonga amazzi la yastaqidhu fi mawdi'in, tegasobola kutebenkerera mu kifo kimu. Wakadhalika ad-dunya, n'ensi eno mwe tuli bwetyo, wallahi la tabqa ala halin wahidin, terisigala mu mbeera y'emu. Kitegeeza nti leero wooli enkya toliiwo, abange leero oli mulamu enkya toli, otambula enkya togenda. Naye nga Allah tannakyusakyusa mbeera kubanga akisobola. Abadde atambula n'akuteeka mu mbeera nga takugjeewo, naye ng'embeera gy'akutaddemu tokyasobola kumutenderezaamu Allah oba kukoleramu byayagala Allah. Kitegeeza ki? Nti akaseera k'okyalina akatono, edduniya ereme kumalamu. Fala yaghurrannakum alhayaati dunya wala yaghurrannakum billahi algharur. Edduniya ereke kumalamu, kozesa chansi gy'okyalina. Abange bonna Allah baatwala beegomba okudda, naye nga akaseera tekakyakola ki? Yawma alqiyama ojja kwegomba okudda, bw'oli musisinkana Allah nga ddala shahada gy'otutte si gy'olina okutwala, naye nga akaseera kakola ki? Bajja mutegeeza Allah nurad wa na'mal amalan ghayra alladhi kunna na'mal. Allah waffe tuzzeeyo tukole emirimu egyo egitali egyo gye tuzze nagyo gye twakola. Naye qad khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun. So muganda wange ndaba mpuliriza, kyansi gy'okyalina bulamu buno Allah kyabukuwadde, kyengera mu byengera bye, kozesa obulamu buno. Edduniya ereme kutwala nnyo olowooze nti oli wakubeerako lubeerera. Abange likulli ummatin ajal, oyina akaseera akagere, nina akaseera akagere kengenda omusisinkanamu Allah tabaraka wa taala. So nga mu mbeera eyo kufuba kwange naawe kutereeza nsonga zitegeeza Allaho, ogenda omusisinkana ng'oli mbaddu abasiimu gyali. Omulama gutambuliddeawo bigambo bye Imam Ahmad ibn Harab bye yatugamba oluvannyuma lw'okusinza Allah 50 sana, emyaka 5, n'atafuna buwoomerevu bwa ibaada mu ibaadaati ze yajja akola paka bwe yaleka ebintu bisatu. 1, tugambye nti yenna awulira nga yeetaaga okufuna obuwoomerevu bwa ibaada mu ibaadaati zajja akola, kigambo kye bayita kusiimisa bantu kireke. Abanga asiimisibwa ye Allah, yagenda otusasula byonna bye tujja tukola, toyinaayo mulala agenda kukusiima kusinga ye. Kyakubiri, emikwano gy'osembeza ku lusegererwo kakasa ddala nti girina gye gikwongerako ku ddiini yo n'okuyimirizaawo obusiraamu bwo, ne mu mbeera y'okutegeera Allaho girina kuba mirongoofu.
egitalina gye kikuyamba nnyo at least giteeke mu leve eddako awo, naye ng'egikulembedde okakasiza ddala nti gino mu mbeera y'okuseerera mu nsonga emu oba endala nyina wasobola okuntereeza. naye byannaku mu mbeera y'okuba nti oseeredde nga totegedde na nsobi gy'okoze. byannaku mu kuseererako nga totegedde na nsobi evuddewa na nsobi gy'okoze, naye kiba kya bbeeyi nnyo ng'oyina abasobola okukugamba ti ya Muhammad ku kino ky'okoze si kirungi. Allah atugamba bw'ati ku nsonga eno n'eno n'eno, Allah atugamba ati ku kino ne kino ne kino. Wallahi obulamu bujja kutambula ne ibaada bw'oba ozikola ddala ojja kkakasa ti abange eno Qur'an gye nsoma ye Qur'an, nti abange ibaada gye nkola ddala ibaada nga tomala gakola bukozi. Kyakusatu leka kye bayita obuwoomerezi bwa ibaada eno kuba kino kitono nnyo ku Allah byagenda otuwa yauma alqiyama. Kino kitono nnyo ku bye tugenda okusisinkana mu maaso ge Allah. Kitegeeza ki? Nti fuba nnyo bino tebikumalangamu. Abange teweesubya binene Allah byakutegekedde, teweesubya binene byakutegekedde Allah, teweesubya birungi byategese Allah. Bulamu bufunda. Kitegeeza ki? Mugezi mbagezi kolerera obulamu buno omanye nti akaseera konna ogenda buvaako. Aisha radiyallahu anha Allah musiime yagaa nti Allahumma la aish illa aishu l-akhira, ndayira Allah ku bulamu buno teri bulamu oba ku duniya kuno tetuyinaako bulamu bonna okuggyako obulamu obw'olubeerera buliwa amaaso ge yatutonda Allah. So man arada saadata al-abadi, awulira yeetaaga obulamu obw'olubeerera obutagenda kuggwaawo. Nsonga eri emu, mwekwate ku Allah, kola byonna ebimutegeeza Allah, ogenda kufuna obulamu obw'olubeerera. Nolwekyo bakadde bange ndaba ampuliriza, yenna awulira nga yeetaaga halawa ladha ye ibadaati zojja okola ebintu bisatu bitegeere: kusiimisa bantu, mikwano mirongoofu, nakuleka biwoomereze bya duniya eno. Bw'onaabireka bw'ogenda okufuna ku kiwoomereze ky'enkomerero oba lwojja okufuna ku ebyo Allah tabaraka wa ta'ala bye yategekera abakkiriza. Saba wa kitiibwa Allah atuteeke mu baddu ababitegeera. Wa barakallahu fiikum, wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.